Sibyenga mbizi ga mazima. Ku bbalaza ya wiiki eno twakulaga emboozi y'omuvubuka Derrick Ssejjengo eyalabikira mu katambi ng'asibiddwa emiguwa ng'ateekebwa ku pikipiki ng'embizzi. Mutulekemu muyite poliisi yebejjemu nono. Oluvannyuma lw'emboozi eno abantu basatu abalabikira mu katambi kano baakwatibwa era olunaku lwaleero basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi w'eddala erisooka e Kakiri Kenneth Gimuku. Bano kubaddeko David Mulwana, Isaac Ssenfuka ne Joseph Kakooza. Omulamuzi Kenneth Gimuku abasomedde emisango 4 egyekuusa ku kukuba n'okutulugunya abantu gyonna ne bagyegaana. Mwakuba Ssejjengo Derrick ne mutusako obune. Kakooza Mulwana Ssenfuka. Bano basabye kkooti ebakkiriza okweyimirirwa olw'obulamu bwabwe obutali bulungi. Omulamuzi okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa akugobye n'ategeeza nga bwe bajja okuddamu okusaba kuno nga bakomezeddwawo mu kkooti. Bano abasindise kwa limanda mu kkomera Ssentema okutuusa nga 17 omwezi guno. Ye Derrick Ssejjengo eyalabikira mu katambi kano tusobodde okwogerako naye n'atubuulira embeera gy'awuliramu kati oluvannyuma lw'ebyo ebyamutuusibwako. Sinnabakuba bulungi nnyo. Sinnabakuba bulungi bankuba ne bansiba ne bampawula mu mayinja. Obuzibu bwa bino byonna okubaawo bwava ku nkaayana bano ze balina ku ttaka. Teddy Nakaliga, Agafeeyo ku Spark TV.